tetwabba oli bakansa tetwabba ndowooza ekyo kiteeso ky'abakansala mu kansa eyaggwa twafuna ekizibu ekyo kyogamba nti bakansala sipiika yawa bakansala enguzi kati naye ng'ate sente ezo twali tugenda zikolamu activity nabaga nti sente za kumonitoringa projects za gavumenti era activity eyo twagenda netugimonitoringa ne tulaba umbrella project bwekola ekyenjojo abayo bafunamu batya mu mazzi kuba ndowooza muwulidde ab'ekkoome nga baraisinga concern nga baraisinze ensonga egamba nti tulina amazzi ago ekkoome naye amazzi tegayambye bantu tegakoze nga bwe gateekeddwa kola so twagenda okubenchmarking oba okusoma okulaba bo bali abeeri umbrella ekoze etya amazzi ago okulaba nga abantu bagafunamu ab'ekitundu ekyo ne bagaganyulwamu so bakansala oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo nti sipiika abantwala nkole statement nti nabawa enguzi ne chairperson ne kawo n'abalala bwe twamala okola activity bonna bakiza ne tugamba tetwabba ssente za gavumenti era tetunamu gwe twayira ssente kyeyavudde bayimba oluyimba olwo nti sipiika bamulanga bwerere teyabba kawo bamulanga bwerere teyabba ne kanso yonna bagiranga bwerere teyabba era nga baatulopa yali honorable Dongo ne mwami Sempaka bawa obujulizi nti twafuna ssente zitali mateeka ate nga zaali mateeka eri mu kadde 2 biramba okweyongera ku omuwendo gw'ebyensimbi gwe twayisa omwaka guno nga gutandika nga mu supplementary budget eno tulinamu ssente ezigenda okuyambako bannaffe betuyita abakola mu kye tuyita micro irrigation abafukirira ebirime byabwe omwaka mulamba enteekateeka eno ebeera nti omulimi naddala ng'olina acres ezisukka mu 4 ojja n'oteekayoko ssente then bw'omaliriza ne gavumenti nekukwatizaako tufunyeyo ssente ezo zigenda okukwatizaako ku balimi then ne tuba neze tuyita eza extension development omuli okugulako tugenda gulayo pikipiki egenda okuyambako bannaffe naddala abakola mu bino ebiwuka abawakisa okulaba nga basobola okutambula n'okutuuka mu bitundu ebyenjawulo ate n'okugula netsi eddagala n'obuntu bwonna obwetaagisa okutega ebiwuka ebyobulabe eri abantu baffe omuli enkima omuli ebivu n'ebiwuka ebirala ebyobulabe eri obulamu bwaffe so twagala okutegeeza bannamukono nti ssente zino nizo tuzifune tuzongedde ku bajeti naye kulwa okwongera omutindo ku bulimi era n'okuyamba abalimi ba mukono okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti mu kanso eyaggwa ey'omwaka eya financial 2023-2024 twayisa nga kanso oba twafuna okusalawo okugamba nti tufune ba private investors tubakwasa ettaka eryo nga tubawadde lease babeere nga bateekako industries ezikola mu agro processing okwongera omutindo ku bintu ebirimibwa mu disitulikiti yaffe neya Mukono era ffe kwe twali tusibidde naye emotion eyo bwe yatambula okugenda ewakaawo ne tufuna ate amawulire agagamba nti State House yali efunye interest mu ttaka eryo era ne batugana ffe nga disitulikiti ogenda mu maaso n'ekiteeso kyaffe so ate olwali bwe tubadde mu kanso kati tubadde tuli mu mbeera eyo tetumanyi kituufu ki kye tuzzaako ki kye tukola kati olwali tubadde mu kanso era ne batulaga nti ne GMK eyagala tugiweeko ettaka ate nayo ezzeewo akatale aka abatwa neffe ng'abakulembeze ekisooka ekintu kyonna kinajja nga kya bulungi bwa disitulikiti ya Mukono nga kyabannamukono bonna okukiganyulwamu tetujja kisembera kuli kuba neri era proposal yaffe yali yabannamukono so neeno bwenajja projekiti nga bwe tulaba nti kuliko bingi ebyetaaga okukolerwa ku ttaka eryo nga erikyaliwo mu disitulikiti tujja giwa omukisa ku lw'obulungi bw'abantu b'ekyetume ne ku lwa Mukono disitulikiti andaga ategeera nnyo oba ayagala kuwamba buyinza bwange ne mwongera ekibonerezo ekirala paka wanayiga okukakkana n'okumanya nti ensi tebeeranga bw'ogiraba wabula ebeeranga bw'ebeera eyimiridde mu kiseera ekyo Mukono district local government olwaleero nnyongedde okuwa omukulembeze gw'omukiise ow'Ennakifuba Naggalama Town Council ekibonerezo ekirala ekansi yatulanga 25 olwo bamusasula benamusaspeninga nene bamusasula netutandika okubala kanso eyaddako eyatulanga 3 then nene zeekolero zezibeera kanso zezemuddirenganwa 2 era ssente zamusasula ku sitting eyo teyazikomyawo kuba singa yali yazikomyawo that would be a different story ne ssente teyazikomyawo so netubeera nga lawfully netubala kanso yayisa budget ya 31st n'ey'olwaleero so era bw'atuuse muweereddewo amagezi mangu yo ne mugamba nti not supposed to be toteekeddwa kubeera mu kifo kino eno kubanga ekibonerezo kyo tekirina kuggwako ate era ng'ekibonerezo ekyakimuweewesa okusooka mwalimu okutuwaayiriza nti wafuna ssente ekyokubiri okunyooma entebe kuba omuntu yenna obanga oli mukulembeze munno bw'obeera nga azizza omusango obanga olina kyogere kyatategedde amateeka gali clear bakugamba weetonde naye n'ekigambo ekyokwenda kigamba nti bansonyiwe oba mmenyewo ekyogeddwa mu kamwa ke tekirimu so n'olwaleero bwe mugambye okufuluma n'abeera nga
njagala kutwala obusabu mu kwebaza chairman Peter Level Kalwa Mukasa omwana w'omwami ssentebe wa disitulikiti eNamukono olw'okumpa obuvunaanyizibwa olw'okuba nga nze secretary wa Hemiko. Nze nno ndowooza chairperson atunuulidde embeera n'enkola gy'embadde nkolamu ensonga lwaki akadde ekifo kino. I'm a hard-working lady. I need service delivery and I need to take service delivery to the people of Nachifuma. So, what we celebration of women is the one thing when Nachifuma Nagala Matonikas, and I fund that for those functions. So, Mania Tibananga move on the district, Kati Reverend Peter Wakawa Yako, Nachifuma Nagamba, should you help others to do so? Denga samangende mabula malala like nga grow project we yajja mujulira naye ng'ekyamazima ngamba ngende nyambeka abamu naye nga mugamba sola kubayamba kuba not secretary. Everyone is responsible for her area, a respective area gye yagirako nga kansala. So mbamba yingidde ne mugamba if I was secretary for that, I think about any secretary of any post, like any position, I would have done it. But since I'm not, I can't go in their jurisdiction areas. I think it is just because of that. I'm hard-working lady, and if you see everywhere, like the news have been moving. Era nebino ebyakulonze mukyala asoose kikola disitulikiti era abakyala banange bali bajjanga bambuuza nabo Martha sente tuzifuna tutya biki nankikalawo ku disitulikiti naye nga mikwano gyange bajja mu area yange nenkuba enkuŋŋaana abakyala ne bajja nensobola okuba nga ntambuza emirimu nsobola okuba nga ndowooza nti chairperson ebyo yasinziddeko okugamba nti Martha izigebo. Secondly, nze nga omuntu njagala nnyo obuweereza abantu. Era bwe mbeera nga siri mu kukola like okuweereza abantu mba mpulira bubi ngamba buli lunaku ki kyenyongeddeko abakyala kyenyongeddeko abantu amalinda. So I think I want to assure people that I've been representing Nachifuma Nagalaba Town Council only, but I'm going to the entire district and I'll make sure that the services reach to them. And the third thing is I want to work in harmony, unity with my fellow councillors, because nkimanyi sobola genda mu area ya muntu kansala oyo yalondebwa nga simugambye bwe bayita obumu era nja kuba nga nkikola nga ngenda mu area zaabwe naye nga maze obagamba tukolere wamu kubanga siweereddwa buvunaanyizibwa nti kubanga like sinze asinze nnyo among all the councillors but it's because of the hard work ne bakimpa. So njagala nange nkole wamu nabo tweyongere ate okutwala mukono district mu maaso. Happy nti abantu twabasuubiza tujja baweereza era ngenda baweereza. And yesterday you remember those who saw the news nabadde na Makokoba, one of my parishes natwalayo omwoya mu bwale Reverend Peter Wakawa Mukasa kola kunaku lwange olw'abakyala mukagenda kuwa emitwalo 22 abakyala beekulaakulanye abakyala ne batutonera amatooke ne batutonera embuzi. So I'm glad I think my area they are proud of me and now they are going to be proud of me in Diamukono. Yeah.